Assalamu alaikum. Baddamu bati. Kati hajati akutoledde salaamu jiddemu. Alaikum salaam rahmatullahi wa barakatuh. Kati ate eby'obusiraamu abiba n'ogenda kuntabula. Omanye eby'obusiraamu, omanye eby'obulokole, ddiini ki entuufu gy'olimu? Byonna nti ate wenna alekeya ddali ajja tukyawa. Kati byonna nino bikwasaganya lumu. Ni waneno half for Christian, half for Muslim. Mami we yagendera ebweru kuba Yesu yagendako ebweru yabaleka nani? Yatuleka ne jjajja waffe eyo ddiini gye tukuliddemu kati ngaffe. Mami we yabeera ngimanyi. Eyabalokole. Temwamumisinga nga mami ali ebweru. Twamumisinga nga bangi baali bamugeya nga naffe tuwulira bubi maama waffe olumu abaaka bajjajja waffe nga gamba lwaki bageya omwana wange. So kano okubeebaza mu abawagizi ba mami wadde mubadde mumulaba ku TikTok wadde abadde alina byabasobezza bangi babadde bamuvuma banange tusaba musonyiwa ku luno yalokose bupya temugamba nti mase ng'olokoka bupya buli kanaku gwe woyoza olugoye ne lugwa mu ttaka toddamu n'oyoza kati naye walokoka. Obadde otugamba li daddy tomanyi gyali? Nze daddy simanyi gyali. Lwaki tomanyi gyali? Oba mami taagala omulabeka mukukweka? Nedda. Bayakana ne mama wange kati nze simanyi kati gyali nsaba nnyako mewo gye tuli akwatagane ne mama waffe. Badde mubafumbiraganwe? Amukuba embaga. Empeta. Oyagala empeta? Kiki eweesunga ku mbaga ya mami ne daddy? Ente agireetere jjajja. Ate bw'aba talina ssente zigula nti? Obufumbo buba buliiwo. Bw'atawa nte jjajja mami aleete emmotoka waakiriko kale tuyimize ku bigere byaffe. Musumba bannange sina kyakola era mwasaziza musumba kati tetugenda beera muzanyo twazze kukola ki twazze babuulira ki injiri kati tugenda beera muzanyo tubitwala ki serious kati menyamenya emyoyo gyonna egya sitaani egikulumbagala emyoyo gikulumisa omutwe emyoyo gy'obutayagala ofune sente tujulumba emyoyo gya accident kati tugimenyamenya tusazaamu emyoyo gy'obutafuna sente obutafuna school fees w'abaana tubyokya n'omuliro gwa Katonda. xpotv to the world. Mukadde wange nkwaniriza nnyo oli ku xpotv tuli ku mutimbagano TikTok, YouTube, Instagram ne Twitter. Amanyi omwana soda abe yakute kamera aba El Shaddai Money Service International batambuza essento zetoloza Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Enamba zaabwe ziri awo wansi ba inboxing oyagala kuzijja Saudi Arabia, Dubai yonna bagenda zikutwalira gy'oyagala ate ku bbeeyi esoboka ejja buli musawo ya buli kinoomu. Balina office wano mu kibuga Kampala. Balina office e South Africa, South Africa batunda amazzi basobola okusasulira looni nga gwawaayo ssente bone bazikutuusa gy'oyagala. Abasalamu furniture bali mu kibuga Kireka Banda opposite Nabisunsa Girls. Bano bo balina furniture entebe mmeeza biki eby'omulembe nnyo bakubire ku namba zaabwe z'olengerawo wansi bakukolera delivery ng'ovudde ku xpotv ne 30% discount. Akati Jozi kenyambadde ka mukyala Leste Nakapachu naye gye bujjanja kunnyonnyola lwaki nnyambadde Nakapachu Foundation gye bujjanga byonna biwedde. How are you baby girl? I'm fine, how are you? Ogenda kwogerako nno nnyo kuba abantu bakulaba. How are you? I'm fine, how are you? Tukozese Luganda oba Luzungu? Both. Tukozese both. Naye nze siri wa Luzungu nnyo ninga mami. Basewo ne banyaba abatulaba ndi ono omwana ndooza abe ndooza soko omukube kuloza abba mwetege. Obamanyi. Bano abaana bendi nabo olunaku olwaleero be baana ba munnaffe Love Mercy. Ndooza onoolaba wamufaanana si bwe gulinga wafaanana nnyo mami. Kitiibwa kya Mukama. Mami we yaani? Love Mercy. Amanya g'amatuufu yaani? Amanya g'amatuufu bamuyita Kankwasa Mercy. Ate gwe agago? Agange nkozesa n'amatovu Rabiba. Weddira ki n'amatovu? Tembeera bangabi? Eddira ngabi. Maama ate akabbiro? Tobimanyi. Ate omubala gw'abengabi simanyi, neddira ngabi simanyi, simanyi akabbiro jerengesa, omubala kali kutanda, n'olikwata ku wengabi simanyi biki tobimanyi ebyo? Olwaleero tugenda nnyumyako n'abalabi
abakulaba ku xpotv soko babuuzeeko mami yangambye omanyi n'okusaba ogenda soko obasabire tuke tutandike programu yaffe ey'olwaleero. Ananga abatulaba ku TV tusanyusa balaba amanya gange ndowooza mugawulidde kambaddiremu bampita n'amatovu rabi bansanyusa balaba tugenda sooka tuyimirire ku bigere byaffe tusooke tuwongere programu yaffe olw'olunaku olwaleero tugisabire mukama atukulembere mu maaso. naye abiba leero tutuule butuuzi katonda leero atuyambe tugenda kumusaba nga tutudde kibi tasobola twanukula. tulina yimirira kuyimirira jja twanukula. ate nze bwe ntuula abalema bo tebasaba kyogamba abiba kyogamba katuyimirire nono omulema naye ayimirire oyo yasigale gwe tukulese katukusabire katonda agenda wulira neze ngenda kuyita munnyo sindike saala bale mwewombeeko omukulu atutwale mu saala kale muzimirizeeko amaaso gammwe ate siyinza asaba nammwe mulina osaba. nange nsabe gwe musumba wa leero ffe tuli ndiga tulina kugoberera by'osaba nanti oba naawe omanyi okusaba nawe saba naye nze ku lw'obuwanvu bwange kanfukamire sijjo aya sindike saala. Ayi Katonda omulungi Katonda Ibrahim Isaka ne Yakobo Mukama tukwebaza kuletisa ekingi kye bataddeko tukwebaza kubanga obakulembedde Mukama yonna makubo bangi bafudde accident bangi kati bali bulago babalongosa neffe baani Mukama basobodde obeerawo nga kyali bala Mukama nga nfukamira wansi w'omukono gwo Mukama nga tusaba obasasire obutali butuukirivu Mukama jangu omusonyiwe wadde babadde batambula obutali butuukirivu babbye bayeeze Mukama bakoze obwamalaya Mukama jangu obasasire Mukama wagamba nti Luka 10:19 towe bamanyi n'obuyinza okulumbagana buli myoyo gyonna egitulwa kati yambala amaanyi muka ku bigere byaffe teri mulwanyi yenna yali alyanyeko ng'atudde kati menyamenya emyoyo gyonna egya sitaani egikulumbagana emyoyo egikulumisa omutwe emyoyo gy'obutayagala ofune sente tujulumba emyoyo gya accident kati tugimenyamenya tusazaamu emyoyo gy'obutafuna sente obutafuna school fees w'abaana tubyokya n'omuliro gwa Katonda kati nsindika buli muliro gwonna wali essabo lyonna eryagala otulemesa olwaleero programu yaffe ennumbagana buli myoyo gyonna egy'ekizikiza fire tubisindikira omuliro gwa Katonda kati nsikayo buli bachwezi bonna bali mu bbanga nsikayo kawumpuli nsikayo abalangi nsikayo ekitambo byonna ebyagala otulemesa programu yaffe olunaku olwaleero etambule bulungi Mukama kati nsaba buli kimu kye njagala nsaba okusumululwa saba ompa ebyo ngenda okwogera Mukama ebikuweesa ekitiibwa Mukama saba ompa amagezi Mukama okumanya n'okutegeera wagamba abaana abato bajenga gy'oli onabanga kye basinga okwagala kati nze nsabye amagezi Mukama weebale kabaka kubanga wekisaba owulira. Amin. Love Mercy ndi challenged nnyo gwe lindako soko mpaka zindalo kange kuba musumba takwata abeerako n'abakongozi olina emyaka emeka? Nina emyaka 8. Ebyo ebintu by'osabye byonna wulina wabiwandiika oddeyo n'okola practice n'osomamu n'ogaa kati nkankwate bino nja kwogera bino? Nedda ku Sunday ngenda ku church ninsaba nange wempulira nga basaba nange kati ninjiga tetugenda just kutuula ku butebe naffe tuvaayo nga tulina kye tuyizeeyo abaana abato gye nsabira ku church babeera mu kuzannya babeera mu kwegoba mu kwesuna mmwe wamwe kiri kiti eyo fewaffe otuula n'owuliriza ekigambo n'osoma ku Bayibuli musumba wagamba katutandika okutula emyoyo gyakulumba nga naawe okutula tewazze kukola kikutuula ku katebe kubwerawo nti waliwo agenda okusabira. Musumba oyani? Musumba wange ye musumba Alice ye jjajja wange. Ye jjajja wa ate ye musumba? Iye. Naye kansooke nkubuzemu akabuuzo nga tunagenda wala. Mami mulokole? Mami mulokole. Otera omulabako ku TikTok o live ze zaakola ne bu video bwe? Mulaba naye Mukama yamukyusa. Banange oli ku xpotv wenyweze ndi ne balala Love Mercy. Bana Love Mercy ndi surprise nnyo kubanga olina omwana omugezi bwati. Mami yamukyusa takyazikola? Mami yali akola video zitya? Kala akola video naye nga za bulokole. Asikiriza abantu okujja ku church abagamba kati muve ku mwenge mulekerawo okwambala empale bumini mulekerawo.
Edda yali abyambala naye. Yali abyambala naye Mukama n'amusikiriza n'alokoka. Bannange. Osoma? Nsoma. Osomerawo? Somera ku Grappa Parents Junior School. Ani akuweerera? Maama wange yampeerera buli kimu. Ate daddy? Daddy tetumanyi gyali. Omukulu awakana. Wamma gwe ani amuweerera ono? Ono daddy we. Daddy we yamuweerera. Ye gwe amanyago gwani? Nze waliye Angel Nambi Esther. Ye gwe Angel Namubiru Esther? Gwe Angel ani? Waliye Angel Nambi Esther. Nze linnya siriwulira gwe lingambe. Bamwita Waliya Nambi. Nambi beddira ki? Tolekawo ya Esther omukulu ayomba ali agala. Bamwita Waliya Nambi Esther. Ye yeddira ki? Simanyi. Obadde otugamba ali daddy tomanyi gyali? Nze daddy simanyi gyali. Lwaki tomanyi gyali? Oba mami taagala omulabeka mukukweka? Nedda. Bayakana ne maama wange kati nze simanyi kati gyali nsaba nnyo akomewo gye tuli akwatagane ne maama waffe. Badde mubafumbiraganwe? Amukuba embaga. Empeta. Oyagala empeta? Kiki eweesunga ku mbaga ya mami ne daddy? Ente agireetere jjajja. Ate bw'aba talina ssente zigula nti? Awo obufumbo buba buliiwo. Bw'atawa nte jjajja mami aleete emmotoka waakiriko. Nga ki kyatwala ekyo atwala Katonda? Lwaki ogambye aleete emmotoka? Mami ali expensive nnyo. Atali expensive. Kale nga daddy kale yagiguze n'agimuwa. Kale daddy n'awa jjajja omusajja. Kati yali maama. Naye nebe kale ne sente ne basolooza naye n'agula emmotoka n'abeera ng'akimpingako mpola. Naye nze bwe nsoma Bayibuli mu lubereberye Adamu Eva baamuwa wa bwerere nga teri yadde okuwaayo akamyu yadde puusi. Lwaki ogamba taata ataasoka aleete ente ng'olwedde yazaalamu dda n'ekyana ekiri beautiful nga ggwe? Nanti kiri wekiti kale ng'aba asiimye asiimye maama asiimye jjajja amuwadde nti omwana amuwadde omwana okumufumbira. Bangi tebaagala kuwaayo baana baabwe mu basajja. Abasajja abamu balina endwadde kati abamaama babazaala baba batidde obwo obulwadde okukwata abawala baabwe. Bulwadde ngaki abasajja bwe babeera nabo? Olina bw'omanyiyo oba ogwo omanyi nti baba n'ebirwadde? Siriimu ayendako lyaddako ono kati aba alina siriimu aba teyeekebejja ne coronavirus. N'abasajja basiga corona. Kitegedde leero nti abasajja musiga coronavirus bannange. Naye baatugamba twambale obuki? Obukookolo. Akako kaliwa? Akange Mukama nze yamponya dda coronavirus. Tuddeyo emabega. Oli mu kiraasi ki? Ndi mu primary 3. Primary. Ye P3? Watandika ojjukira omwaka gwe watandikiramu okusoma? Tojjukira? Sijjukira. Oli mu P3. Challenges ki ggwe z'osanga ggwe nga ggwe kusomera? Okuzina. Okuzina. Tosobola? Okuzina nsobola. Okakasa? Okuzina nsobola. N'eri ku kyaki tukola practice ne tuzina. Muyimba n'okuyimba? Nyimba tuyimba. Anyimbirayo akayimba kamu. Nyimbirayo akayimba kamu abantu bakakase nti wangambye gwani? Nze Namatovu Rabiba. Ne Rabiba bali abasiraamu. Oli musiraamu? Sooka owulire. Sabula wangi? Salamu alaikum. Baddamu bati. Kati yajja ti akutoledde salaamu giddemu. Alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh. Kati ate ebyo by'obusiraamu Abiba n'ogenda kuntabula. Omanyi eby'obusiraamu, omanyi eby'obulokole, ddiini ki entuufu gy'olimu? Byonna nti ate wenna alekeya daddy ajja tukyawa. Kati byonna nino bikwasaganya lumu. Ni waneno half for Christian, half for Muslim. Do you know pork? No. Do you know it? Do you know pig? No.
You don't yes, know pig? I know how they call it, but to eat its meat, I don't want. You have never tasted? Yes. Nkuweko turabe. I will vomit. Why do you vomit? But we the born agains, we eat pork. You do not. Even the Bible doesn't condemn it. How comes that for you don't eat pork? That means you're not a born again. No, my father is a Muslim, but me, he dislike pork and I dislike pork. So you respect daddy's religion? Yes, and mommy. Mommy is also Muslim. Oba mommy is a pagan. Is she a pagan? No. Who is a pagan? Before we go further, who is a pagan? No one. But no. Can you define the term pagan? Do you know the meaning of the word pagan? Pagan is omuntu omukafiri atalina dini. Ngabola ba nature yuji. That man, are you seeing that man in black? He's a pagan. He doesn't have any religion. Here no one has. In my family, no one have. No one is a pagan. Yeah, pagan. Now, tuyimbire yakayimba kamu koyimba ku church ak'ekirokole. Ayi omoyo, ayi omoyo tukwetaga. 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 I think that is a worship song. Yes. How about praising? Do you know how to praise? Yes. Can you give us any song? Yansumululanze. That is worship still, isn't Worship, it? no. Yes. Worship. That is worship. Tumtende, tumtende, tumtende ngabukede, tumtende ngabuku, tumtende, tumtende, tumtende ngabungela yimba tumtende, tumtende, tumtende ngabukede, tumtende ngabuyu, tumtende, tumtende, tumtende ngabungela. Endade zanu manga Yesu yaziwonya, olubuto lwanu manga Yesu yaluwonya, kyenva nsalawo kuyimusa erinnya lya Yesu kale tumtende, tumtende, tumtende nga bukedde, tumtende nga mututu, tumtende, tumtende, tumtende nga buwungela. Kimala bajja kubba akayimba ku kyaki otendereza oba oli musinza? Abasinza bajja ne batendereza nga naffe we tubaddamu. Kati ffe naffe tuba tukoze practice zaffe batuwa ne tuyimba kale zonna ze tumanyi. Kati waliwo ne kibayita special songs nti zino za kuworshipinga, zino za kupraisinga ne special songs nazo olinayo lumu otuweemu? Special tolinayo? Bana twagala kuba muyimbi gwe bw'okula oyagala kubeera kinga okuze? Doctor. You want to be a doctor? Omanyi qualities za doctor? Yes. Doctor olina okuba nga oli mugezi, sciences, oli lwedde obikola? Mami ye yasoma ki? Mami yasoma kitono. Ekyomukisa omulungi mu kamera tuli mu ffekka teri anaasuna munne matama ffe katusimbule gwe nywera. Mami yasoma kitono, yakomanga mu kirasi ki? Oba mu P3. Does she knows English? Small. Ekitegeeza obeere waka musobola omugeya? We cannot. Why? Olumu abakala anyumya nga waliwo anyumya n'omuzungu nga ye ayogera luzungu ayogerako lutinitini naye mami ayogera n'abazungu. Mukama ayinza obba nga yabaleese naye oluzungu yasoma kitini temumugeya. Mami we yagendera ebweru kuba Yesu yagendako ebweru yabaleka naani? Yatuleka ne jjajja waffe eyo ddini gye tukuliddemu kati ngaffe. Mami we yabeera ngimanyi eyabalokole temwamumisinga nga mami ali ebweru? Twamumisinga nga bangi baali bamugeya nga naffe tuwulira bubi. Maama waffe olumu abaako abajjajja waffe ng'agamba lwaki bageya omwana wange. Maama naye ne jjajja bu vidiyo yabulabanga? Jjajja ndowooza yalinga
watambula waliwo abali bagamba kati laba love mase nga yeye kumbe ye amanyi nti ye muwala we teyali kye yabaddamu naye nga yeeyunga kwabo ng'abulaba n'alaba nga mami akaaba mami yaŋŋamba yafaako n'agenda mu ggulu mami tikisuubira she's the one who told me that once she died n'agenda mu ggulu bwe yagenda mu ggulu n'asanga Museveni mu ggulu. No. You can't accept that. That is a miracle. Don't you believe in miracles? Don't you? I believe, but no one can die here and goes and come back. There is a certain person. Yes, I know. She's called Ida. Do you know her? Yeah, Ida. She always testified that once she died, yes, she went to heaven. Yes, and she see everything. Bakaita katambi. Oyo mchala atuli. Ne Erika. Batulimbo babogera mazima. Gundi Aida yegwe subira yogera amazima. Ate Erika yali ayogera katambi kastani. Ate do you know Pastor Manjel? You don't know her. She also told us that yafa n'agenda mu Kawani. Choka nali awo nga ne mami angamba soda nze nafa. Wabiwulyako nti mami yafa? Tafangako mu linnya lya Yesu. Ekireza yali atulimba. Nze simanyi ebyo byammwe ma. Ebyo bya mawulire gaffe tutuuke byaffe oba atulimba oba tatulimba. After twazekola program yaffe. Niyo ofunayo obudde n'osabira ku mami gwe nga ggwe. Hey. Biki byotera omusabira ffe tuwogere wano eno ye byatamanyi byoddawo n'omusabirako. Okufuna sente. Tuzimbe ennyumba nga ya kalina 2. Tufune daddy addingane ne maama wange. Goyagala daddy baddingane? Toyagala mami akulage daddy omulala? Omukulu alekako. Toyagala ice? Obadde ki? Omukulu onalayika obaako oye abba oba osooka omutwaleko asooke yeetiro mulinyisa wansi. Osabira mami baddingane ne daddy? Ate mami wasalawo n'akuleetera daddy omulala tomwaniriza? Kale mwaniriza musi y'omwoyo. Nga tetunnagenda wala. What do you know briefly about stepdad? Ba stepdaddies ne ba stepmami biki bibatera okukola abaana? Babatulugunya. Ne babakubaza kibooko ku makya mutuntu n'akawungeezi musiba ku kibooko. Abamu babatulugunya nga tebalina na mmere. Tebabawa mmere. Kati osanga nga kale kati nga taata wange kati naafuna omukazi omulala. Ndimu just example. Kati naafuna omukazi nga ye tatwagala. Ffe natwala mu maka g'oyo mu maka ge kati maama wange n'amulekawo. Natwala mu maka g'oyo omukazi ne tubeera eyo wavaayo ng'atutulugunya. Waddayo nga omukazi yeefula nga atwagala. Kyekyo kati kye bayita otulugunya. Do you know about witchcraft? Okuloga. Okuloga. Bangamba ba stepmom batera okuloga ba daddy. Is it true? Yes. Namuloga nga buli wajja abasuna amatama. Ne kati goli mulokole ng'osindika omuliro owooluganda sindika. Omuliro fire. Ng'omusabira ng'atereera. Ekitegeeza daddy ne bw'atadda gojja musabira abeere ne wakutwale wa stepmom Katonda asobola okukuuma. Amusabira dde. Naye mami yayagala oyinza okusaba yadde nga ye mami nga mami agamba nze sidda mabega ngenda maaso. Ate mukama wabasazeewo abasazeewo. Gokkirizira mu kudda emabega. Osobola okusoma ng'oddamu P2 P1 nasale. Mbadde manyi ogenda P4 P5 P6. Nedda mukama kale bw'abasazeewo kisobola obba. Era gwokikkiririzaamu nti once daddy ne mami bajja kuddamu bakwatagana. Nze nkisuubira. Ne mami ng'alina eddalu. Eddalu eddalu. Oba ani yalina eddalu. Nange simanyi maama yatwala ddalu lyani. Kati kuggwe ne kibebi ekibadde wane. Ani alina eddalu lya mami? Eddalu lya mami. Eddalu lya mami. Ninako ttono.
Agamba anayina ekyejo. Mami alina ekyejo. Nedda gamba anayina ekyejo kunze n'ojo. Kale kuggwe ne Esther. Oyo. Queen alina Queen. Wali alina ekyejo. Omulaba kati yavudde waneno ku program yagenze. Yadduse dda. Ali eri akirinze. Tatulinako. Negwe ngazi gwe yasinga ofaanana mami oba Katonda muwe enguzi. Nedda. Wali oyo mugana nge yafaanana mami. Nze mufaananamu kati. Gwe kakikola akofaananya mami. Maaso gokka. Ate akayindo. Akayindo nedda. Nze ndaba n'amannyo ne smile ya mami. Ne kala ya mami ate gogamba waliya wuli bangambye mabira fole. Nedda mabira. Mabira. Tulanga ofaanana mami mazima. Nedda oyo kale mami mbuto naye yalinga afaanana oyo nange. Gwakali yani yabikugamba. Mami era nge yabingamba. Mami omanyi ngali akulimba. Ate nange manyi. Nze nanti wangamba ekitufu obagamba kiririza mu muzadde okijja kufuula ow'eddembe. Kati nze ayinza banga yali annimba nze ninkikkiriza. Okay. Oli mu Kisulo requirements bitabo school fees mufaliso ezo pocket money ebyo byonna ni abikuwa. Mami. Sasa mami ali well off. Aina sent. Mami tayina. Asaba Katonda. Kama nagabirira katolaba katinga gwe oyinza osaba Katonda mukama sina mulimu kati olinga yayina bank atenga ina ayagala genda bweru kati ye mukama ngatumye oyo ayagala genda bweru yabakwa bank job obere ngokolera omu kati najikuwa kati gogamba ogamba oyo yajikuwa dobo ogamba Katonda anze ono yajimpadde Katonda ku nsuku na inako bank gwali ogirabye konti bank of God. Nedda. Can it happen bank of kale kakugezese bulungi gwe tokitegedde. Kati tegedde musumba oyogerera nnyo mu ngero olinga Yesu. Kale kati nga wengenda mu church. Yes. Nisangayo musumba kale nga bali owuliddeko olunaku olwokuna eba counseling. Yes. Olunaku olwokuna eba counseling. Kati gwe n'ogenda ewa musumba n'ogamba musumba bannange nsaba tukwasaganye wamu onsabire nfune omulimu oba business yange tegenda bulungi. Omalayo ng'ennaku ziizo 3-4 mukama n'akola. Mukama yaba akoze oba musumba mukama nedda mukama yaba ayitira kala ayitira mu bantu teyestukira yennyini najja niyaze wemba njagala yeke nnyini kabejja yeke nnyini abankolereko kisoboka Katonda yeke nnyini najja Katonda ate omulaba mbuwoti physically omulabira mugundi mu birooto ng'osaba ng'osinza wali omulabyeko gwe nze nali mulabyeko mu birooto n'oba kale omukoola wali olidde emmere kyolwo ne weebaka n'omulaba kuba naye njagala nzireyo njirye leero mulabe nedda emmere buli mmere eyo n'olya just weeba kale n'okubawo otulooto awo n'oloota kati gwe tewali tolootangako ekintu ekibi olumu oloota bintu birungi awo oyo yaaba Katonda bw'oloota ekintu ekirungi aba Katonda yakiyitiddemu ate bwe ndoota ekintu nga kingoba kintuga embwa zingoba ente ziba mayembe oyo sitaani yaba yagala n'okujja ku mulimu gwo kati bwe mbiroota bwe nsisituka nina kukola kingando oyina kusooka nga tonnabawadde ekintu kyonna kye waakoze oyimuka bulungi ku buliri bwo n'owebaza mukama ku lw'ekiro ekyo kyakuyisiza mu bangi kale bafiira omu nga beebase kati gwe osooka n'owebaza mukama weebale ku lw'obulamu bwange kubanga sifiiridde mu tulo bangi bafiiriddemu nga beebase naye gwani wadde oloosa ebirooto ebibi naye tofiiriddemu bwe mmala omwebaza omala okwebaza neweegayirira mukama ebyo ebirooto byonna byembadde byenzize byendoose wadde mbimanyi wadde sibimanyi wadde simanyi bye bitegeeza naye mukama nsaba kunsonyiwa era n'oyimuka ku bigere ebyo n'otematema amayembe ebyo ebiteega ezo embwa z'obadde oloota emisoto ezifunye ezikwata ssente zo byonna byoloose ng'omanyi byoloose awo n'obitematema n'osazaamu emyoyo gy'okufa emyoyo gya accident ne lwaki tosoma kubeera musumba kuba ndaba oli kakyala kagezi nnyo omanye ebyawandiikibwa omanye obuulira enjiri n'abantu abakulu bye batamanyi tewegomba kubeera musumba njagala beera musumba naye nange kale njabeera both
both doctor nga njanjaba maama wange yeka jjajja wange n'abantu bonna. Omanyi kati bw'obeera musumba oba ojjanjabira bwerere bwe bwavu bw'oba olese mu famire. Nedda mukama ye abaakuwa gwe teweegomba sente zikujja ku mulamwa n'ogane ku accident ng'olowooza sente. Ogenda kuntabula kuba ekintu ekitaliimu sente. Life without money. Kani osobola ogiteeberezaako without money. Naawe kale nga oyamba abantu katinga kati ndi mulwadde nze amanyi okusabira abantu nga bonna bapasita bonna baanafuwa tebamanyi siiba nze mulwadde buli muntu yenna najja nimusabira mukama nemugamba mukama olaba nsabira abantu bwereere naye nange mukama nsaba nange gwoba okwatako andeetere ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo mutubbira nedda ate gwakaleesa ekimu eky'ekkumi ate mbadde ngenda kugezesa bulungi okitegeere. Anti mbadde enda kitegeera niyo okimanyi abasumba abasinga batubbiraawo mukama yandaze nleeta ekimu eky'ekkumi oluganda. Ekimu eky'ekkumi kikuyigiriza emirimu gy'otambula bulungi. Kale obadde olaba omwami abadde talekaawo ssente kameza nga lekawo kale nga 15,000 ojjako olukumi lwa Katonda. Ogenda olaba enkya atalesewo omutwalo n'ojjako olukumi ogenda olaba atalesewo emitwalo 2. Ekiteeza guno gubanga mukisa ogw'owaayo eri Katonda. Teriyo basumba bafere. Kale waliyo abafumba bafere naye nze siri mufere. Gw'oli musumba mutuufu. Bane twakyazizza musumba ate wangambye oli hajjati. Byonna gwe yogera. Mpai 5. Byonna njogere oli musumba at the same time oli hajjati. Kati by'abasiraamu olina ky'omanyiyoko tugendeyoko katini. Kiki ky'omanyi ku ddiini y'Abaisiraamu? Abaisiraamu. Abasiraamu kiki ky'omanyi? Abasiraamu balina ebbuba. Nedda ekyo mpakana kuba abasiraamu Kuruhani etulagira okubeera ne haki nnya. Omanyi haki? Haji omwe awasa abakazi bana kati bo balibeerawo litya. Ayayaya ate abo bajja kweruma n'ennyindo. Ebbuba walokale ba ajinga bo baagala just oba ofumbira ogwa omu. Naye nga Kuruhani egamba haki yeza nyafo. Teri yali afumbiddwako abasajja bana olaba ne Bayibuli Kuruhani abo bajja genda na ewa sitaani. Gwe kale kati kale kangezese example tugezesa kati nga gwe nze omwana soda soda nete wambuza kye neddira weddira ki genda maaso badde okyangereza omani engereza kati nga gwe ng'osukka mu bakyala aba bana oba bataano era njagala banna kuba Kuruhani etugamba banna bana kati gwe n'obaleeta oba abalina ebbuba banange nkusaba bakkiriza ebbuba yeesi gyeriri eri abalirina naye si basiraamu bokka si basiraamu bokka nti be balina ebbuba n'abalokole balina ebbuba naffe tulina ebbuba naye si buli muntu siri kale nga bangi waliwo abalina ebbuba abatayagaliza abavuma abalina ebigambo ebibi abayisa mu kamwa kw'abantu. Musumba bwajja n'agamba nti you were born again you have to eat pork omuddamu otya? Sirikawaawo nga lwaki oba ojemedde eddoboozi lya Katonda ate nga Bayibuli egamba nanti taata wange waba musiraamu sirina kugirya ate sigimanyi just mpulira kale manyi embizi mpulira ekola simanyi ekola etya kaniti happen bannange ono mwana kye mwagaddeko respecting abazadde be nnyo bulungi nnyo kuba tolabanga ku daddy daddy namulabako nga ndi muto okyajjukira bw'afaanana mujjukira naye tobeera naye but you can't eat pork kawooma tekawooma kawunya buwunyi kawunya buwunyi kakaawa tekawooma mami akalya mami ate musiraamu tomuwulidde kankwase mmase tomuwulidde oba nyongereko nekya ajati awo mujja otegeera abaana be basobola batya obutalya poko ate ye n'agirya temulaba nti kiba tekitegeerekeka naye tabirya naye tabirya ate akananansi talya tukole bwe tuti tudde ku ssomero abasomesa
beeyisa batya eri abaana bikolwa ki abasomesa bye bakola n'ebiremesa abaana okuddayo ku masomero oyinza osanga nga abasomesa abamu bakambwe naye nga sina bukambwe bwokka bakuba kale oli omwana ayinza oba nga ekimukubya obutafuna kutegeera bulungi nga musomesa yamukuba nga yamukuba n'omwana n'ava ne ku mulamwa ogenda olaba omwana abadde ali fast ate nga yasembye ku luno kati ate omwana bw'akola ensobi ku ssomero gw'ogambye okukuba kisembye abaana sirina mukubamuko kuba ne bayibuli egamba suula omuggo oyo noona omwana naye si buli kadde olina okuba abaana okubamu katini kale n'aba alina kyasobeza kale avumye akoze eki akubye banne sooka omweyola kale gundi sooka omuwondingeyo nga gundi 3 bw'alemezaamu omugambo ey'okuna mukube bukubi tekuba kuwoza kabaka weddemu kabaka oba omukuba bukubi mami yali akubyeko ng'oli okoze eki oli okoze eki empisa embi nange edda nga sikyamanyi Katonda nali nkola empisa embi nakyali musiraamu nankuba bannange nanvuma abato bange abo be bali bankubira nga mami akuteekamu nko nga kutasobola okukuba ate mugamba hositi tavudde ku seeti mulete engatto ya hositi tugende maaso nga mami kati takyakukuba tatyankuba kuba naye yalokoka abalokole tebakuba bo nedda abalokole kale bakuba naye omwana alina okwetereza mu layini kati luli twogedde ku kyabasomesa nti bakuba abaana ate baanamize eki gye bakola egibajja ku ssomero egibaterosa ku ssomero egibalemesa okusoma obwenzi oyinza osanga kale akale ba P7 n'abaana abato kale oyinza osanga olina wa top abikola genda mulina awo ate awo nze mpakanye olina gwololabyewo wa top nga akapolinga nedda I can't accept kale tutandikire ku P2 kapolinga etandikira mu kilasi P2 paka kudda waggulu nedda ekyo nkiganye obedde oyogera byonna nga mbikiriza bituufu naye tukya kapolingi nedda ebyaddala olina gwololabyeko kale nga ali mu kilasi yammwe mu klasi yaffe wakati you are in primary 3 right now isn't it ate you've told us that bitandikira mu P2 olina gwali olabyeko mu kilasi yo classmate yo nga bakapolinga which school is that aneda tulireke that is sikisuubira ate muzo ekyo omulala abaana gwe bakola okubba babba ebyokulya byabendi mu baaga wali obyeko kale mu buto nabbako sukaali nonuuna n'omunnyo kati nga wali ojajamya obubbi bwo ku ssomero sibbanga kuba nange kale nze tubuuze ticca who is your class teacher just ne tumubuuza n'atugamba oyo yali abbye omuwumbo gwa sukaali omuwumbo oyo yabba omuwumbo gwa muwogo ogwamu ne yajja oli yajja n'ekitole kye kya muwogo n'akibba tugenda kukola ki mumbonereza tusayininge wano eno wali osayininzeko bwoti yes tusayininze omukulu we tusangira nga yabba tugenda mwokya embooko ng'ogyeko okubba ate emize emirala ty abaana gye bakola nga mibi okuvuma bannaabwe okuvuma that is abuse okumozoola kwe kuti kale oli kale nakuba waati nakola kiraba ebinnyo oba nakulinnyako kati lwaki naawe onnyinya ate ng'okiraba nakumoza naga nawe sirika kakamwako awo yaba amoozodde nakuyisa bubi ate n'amaana nakuvuma nawe kikuyisa bubi byebyo byokka abaana bye bakola ate okukoppa okukopa nako si kulungi wali okoppyeko nze sikoppangako olabikira okoppa n'okoppa n'erinnya ggwe nze sikoppa wali wakumeka etaamu ewedde nali wa first baleta lipooti mbuuzaani mbuuzaani nti wali wa first buuza maama muto olina ne maama muto maama muto yani Mam ye muganda wa mama wange. Ngosinga obeera naye. Wajjajja. Tunaatera n'okusiibula tujja kuddamu tunyumye n'abantu baneeno naye mbadde njagala otubuulire ku bisoomooza kiggwe nga ggwe
Ebisoomoozo bimanyi challenges ebikujira ebikusoomooza olusi ne bikukaabya ne bikukwasa ennaku n'obeerawo n'okaaba. Kale kati nga waliwo omuntu afudde ekyo nakyo kinkwasa ennaku wadde tomumanyi wadde simumanyi kale ne wabeerawo kale ng'oli akulinnye ate natagamba sori ate ye n'atambula n'agenda kikwasa ennaku kale ng'oli atutte ekifo kyo ate ng'obadde first naawe kikukwasa ennaku nga gwe ffenna kitukwasa ennaku kati ng'oli nakukoppa ate nga naye amanyi answers just ayagala kukola ki koppa ate nga bagambye akoppa munne gwe lwaki omuleka n'akoppa tikyate exams okubba exams si kirungi naye mbadde singa ebibadde gundi singa ebadde ki gundi singa ebadde kale nga tuli muwanika mu kitabo awo nandi mulese n'akoppa mbana yosekanga mami yennyini ebale siima aha kati tuyimbire akayimba ka spice kamu komanyi omukalo gw'omusheshe gwakutte ne gunkutula omutima alaali ate oli mu kagaali omutima osotanga kagaali koka komanyiyo koka tusiibule tuve wano manyiyo ne kana akalala saneeno ayoke bakayita batya era busagwa nazigenda munzira ayoke ako watu wakawulira wako ku TikTok ekiza na obera ku TikTok iye sibeerako just nange mpulira buulizi nzera busagwa mungwe najiyingira njiraba ayoke katako nange sikamanyi kakati tugenda sabira genda mungulaba ayoke kati tugenda maliriza ng'osabira abazadde kuba okusoma osoka baana kuba okusoma kugenda kuddamu ntusabire n'abazadde ndoza gwa manyi engeri kikolamu then bwe tumala essaala tubasiibule otumireko n'abawagira mami obeeko naawe kyobasaba abawagizi ba mami kuba mami alina abamwagala obadde okimanyi yes ogenda kubaako kyobasaba abawagizi ba mami fetusiibule sooka okalakata essaala yalabbi kale tuyimize ku bigere byaffe musumba bannange sina kyakola era mwasaziza musumba kati tetugenda beera muzanyo aya twazze kukola ki twazze babuulira ki njiri tetugenda beera muzanyo tubitwala ki serious yes ate mpola mpola kale bannange abazadde nga muli eyo mulina abaana mwetaaga school fees abaana tebasoma bulungi tugenda sooka tuweeyo abaana baffe abagenda okuddayo ku masomero waliwo kale P7 bo banaatera kati n'okuddayo ku masomero senior 1 university banaatera okuddayo ku masomero n'abaana classes eziri waggulu banaatera kati tugenda basaba mwenna abali eyo muyimuke ku bigere byaffe tubawongeyo mu maaso ga Mukama kale muzimirizeeko Ayi Katonda omulungi Katonda Ibrahim Isaka ne Yakobo Mukama nkwebaza ku lw'obulamu bw'abantu bano kwebaza ku lw'obulamu bw'abaana baabe Mukama nga gwe wabasobosezza bawa school fees okugenda ku ssomero era taamu neggwako Mukama era oba obawa school fees okuddayo era ku masomero Mukama tebalina school fees Mukama tebalina kyakulya Mukama waliwo abagenda ogenda mu boarding Mukama ne kota ya sukali tebagiyina ne pocket money tebaziyina bazadde baabwe tebalina sente naye Mukama jangu obawa omukisa Mukama jangu abaana obawa amagezi okumanya n'okutegeera Mukama jangu bonna obateeka omusaayi gwo Mukama bangi bagenda nakola exams waliwo abataakola exams bagenda zikola eno ttaamu Mukama jangu obawa omukisa Mukama jangu obawa amagezi Mukama wagamba nti neera ngagamba nti abaana bato bajje bakusabe kyonna kye baagala onabanga kye basinga okwagala Mukama kati nze mbasabira amagezi Mukama nsabira okutegeera Mukama nga ko wawa Sulumani Mukama jangu obawa amagezi weebale Katonda wange kubanga okisaba owulira amina Oluganda Yesu yeebazwe kati tugenda wongayo abakyala n'abaami abazadde kale mukwate
mukama abakule abakwasaganyizeeko abawe school fees abaana baddeyo ku masomero kale mwewombeke mu maaso gammwe ayi katonda omulungi katonda wekisa ekingi kabaka mukama ndeeta bana abazadde mu maaso go mukama nga nsooka n'okwebaza ku lw'obulamu bw'obawadde mukama jangu bawe school fees z'abaana mukama nga bagenda kuddayo ku masomero mukama ayi katonda wange mukama jangu bakulembere mukama balina emirimu tegigenda bulungi tegitambula bulungi baliwo abalina banka mukama bababba mukama balina abali obugagga naye mukama gw'obugagga si kyeyo kyamakulu mukama nga tebagala nadde na kuzimba nyumba mukama jangu obawo obugabirizi basobola ozimba ennyumba basasulira abaana baabwe school fees banji babanja school fees ku masomero mukama jangu bawe school fees basasule nga bukyali webalaye katonda wange kubanga ekisaba owulira amen. Bigambo byampeddeko simanyi naawe we twatandise sho okyalina ebigambo kati nga tugenda nga tonnasiibula baako kyosaba abawagizi ba mami kuba kwe bali bakulaba ne bato banno baako kyobasaba then tusiibule tuve wano. Uganda Yesu yebaziwe. Amina. So kanobe okubebaza mu abawagizi ba mami wadde mbadde mu mulaba ku TikTok wadde abadde alina byabasobezza bangi babadde bamuvuma banange tusaba musonyiwa ku luno yalokose bupya temugamba ati mase ng'olokoka bupya buli kanaku gwe woyoza olugoye ne lugwa mu ttaka toddamu n'oyoza oddamu kati naye waalokoka alokoka kale alina bingi byalokokako kimu najja ogenda olaba nga byonna biweddeyo nga takyalina wadde kati namwe tusaba mu musonyiwe wadde nange mbadde nina bye nabasobya nange nsaba kunsonyiwa byesitamanyi nebyemmanyi nsaba kunsonyiwa bannange bonna nga mbaddeeyo mbadde mumuwagira tubeebaza kuba mumuwadde support nyingi bangi babadde bagamba masoolimba naye ng'ebyabagamba kituufu bya mazima ababadde bamugenderako ababadde bamuwuliriza ebigambo byabadde ayogera nga bituufu nga wabaddewo abagamba nti si bituufu tusaba tubagamba banange ku luno mama waffe yakoze eki yalokose ebintu agenda abitampola mukama olaba byakola siibula abalabi bo kuba kati naye watandise ofuna abafaani ketuabawagizi otandise ofuna sobo kati oli celebrity superstar basiibule kati nze ngenda sabayo abantu bangi bengenda osiibula naye asooka wadde tomwagala naye nze mweyagalira Spice Diana. Mama Spice Diana nga goli eyo mpuliriza. Simwagala. Omaze tumiddeko jjajja wange Musumba Alice, tumiddeko mama muto bonna family yaffe ne waliya ne Nicole ne Suzanne ne Sheila bonna. Ne daddy mutumire. Ne daddy. Yani amanya. Daddy bamuyita Kajimu Jamil. Ndozo basibudi. Ndoza asina basibula. Banange Karen kusibula ne Elizabeth kusibula musibe bulungi olulala tulisinkana. Twayanziza bakade baffe oyo omukyala mumuwulidde omwana ayogera mase sisobola kikiriza nekyo nakyo kiri omwana omuwulidde omwana mugezi mama n'abaddeko gye twatandikidde mukama wanaaba asobozesezza bwe tunamba tumufunye ajja kunyumya ajja kubanga abuulira asobola n'obuulirira abato banne mulabye talent mweri asobola okugira ebigambo eby'amagezi tujja kuba tumufuna mu ngeri ez'enjawulo mbadde omwana soda abe yabadde ku kamera ne kyayugi yayise ne kaddeyideyiwe bamuyise lutaya mukubi wa bikonde essaawa yonna tumuleeta mukama abatukuumire. xpotv to the world.